Oh, good morning mukulu Senkubuge. Good morning Jennifer. Good morning abale baffe bonna abali ku Salt TV. Mbale oba muvanjuba tukedde bulungi enkuba yo etonye ennaku zino era nga abalima second season enkuba etuukidde mu budde era abasinga tusuubira nti bajja kubanga bafunamu. Mukulu Senkubuge, over the weekend waliwo ko ekikangabwa ekyagwa mu bitundu eby'Epalisa. Waliwo omuvuzi omu owa zino zifuso trucks ezisomba omusenyu yali apakinze ewaka mu lujja lw'omuntu katako akaana k'emyaka ebiri wekalabanga ekisiikirize weekiri ne kadda wansi w'emmoloka n'ate ekyembi kagenda wansi w'omupiira wekeebaka era ono omwami ye ate weyava gye yali ava teyakebera mu mupiira ba wansi w'emmoloka yasimbula busimbuzi ogenda okukakkana nga kalinnye ku mutwe era akaana kafiirawo. Drive ono kye yakola ye yabuuka mu mmoloka n'aba nga adduka. Poliisi ekyamunoonya mu bitundu bino eby'Epalisa. So abatuuze bagamba nti nabo omwana tebamanya ngeri ki gye yayingiramu wansi w'emmoloka naye ate beekanga bwekanzi nga bamulinnyako oluvannyuma lw'okuba nti omwami ono yali asimbula. N'olwekyo abavuga emmoloka mubeere abeegendereza nnyo. Mukulu Senkubuge, ekirala nti mu ggwanga ebbula ly'amazzi amayonjo gavumenti egezaako nnyo okulabika nti ebunyisa amazzi amayonjo naddala mu bitundu eby'enjawulo era nga wetwogerera egezezzaako okonnekitinga amazzi amayonjo mu bitundu eby'enjawulo kwera ddala ebitundu nga 65 ku buli 100 mu ggwanga era nga abasinga tebakyanywa mazzi gali makyafu nnyo oba gatali mayonjo nnyo era nga ate yateeseewo n'akawombi kamu n'ekitundu okulabika nti era eyongeramuko ku mazzi naye nga yeekola ogwayo waliwo ne bapartners nga bayita mu bitundu eby'enjawulo abali naddala eSoroko yo bayise mu area MP waabwe omukyala Aisha Mafabi Nabulo ne babanga bafunirayo ab'ebitundu eby'enjawulo boreholes zabadde 5 ze bakomissioninze oba ze balonchiza olunaku over the weekend ku lunaku olw'omukaaga nga zino zigenda kuba nti zizitaasa ku bantu amazzi naddala abantu abasinga ababadde banywa amazzi nga makyafu nnyo gayita wansi gava mu mwala naye kati babafuniddeyo ku boreholes 5 okwetooloola Soroko mu sub counties ez'enjawulo ne mu town council. Amazzi gano okusinziira ku Honorable Member of Parliament Member of Parliament wa Soroko agamba nti akyayongera amazzi naddala mu bitundu eby'ebutandiga eyo mu nsozi ennyo awatera okuba nti mu mbeera y'akasana embeera eno esajjuka era ne baba nga tebafuna amazzi. Era essanyu lyonna lye mulaba abakulu abakyala abo babadde bafunye boreholes empya era nga bagenda kubanga bazikozesa okweyambisa naddala okufuna amazzi amayonjo. Abatuuze bayogedde ku buzibu babadde bayitamu n'abaami nti babadde oluusi batuuka n'okukuba bakyala baabwe olw'okulwa ku nzizi nga bateebereza okuba nti bali mu bwenzi oba bakola ebyo ebirala oba tebasaanire n'abaana abato okubanga nabo bafunira eyo embuto naddala abawala abatambula eŋŋendo okunoonya amazzi. Katuwulirize ku batuuze nga batubuulira embeera gye babadde bayitamu mu kufuna amazzi amayonjo then oluvannyuma ne Honorable naye atubuulire lwaki yasazeewo okubanga aleeta amazzi mu bitundu eby'enjawulo. Kubenga kukozesa kubenga abantu balategana bamayonjo nga amezi kwere kwa misa kibalagani kute musiringi kudabula kwa misa bandi na mutakwe bandi na mpembo nenga kwafunire mukisa maya Aisha tukolera mezi awera kuli basanyufu nabi kudeka chai mu bwangu oba munyanga oba kudeka biro nenga nga mezi kegale baba nayinyika kusama mwenda gw'ekiro naza nalinda mezi paka anze acha nenga nalo dadi mwenda gw'yangolo nga nalindire mezi so kataye kukusima kuganogesi bakuletera nuko lwekyo nze ndi musanyufu olw'okuba kati awaka wange wawali nvaawo nzija wano nga nkola ki nga nsena amazzi ndi musanyufu nnyo bannange olwa MP waffe gwe twalonze kitegeeza obufuzi bwe tufunye olwaleero luno bugenda kubeera bwa mulembe nnyo ono omukyala ne bw'aba nga avudde ku bufuzi tulina kye tulabako
bwe tutambula okunoonya obutuba twaga kutegeera ebintu ebiruma abantu so batifa abakulembeze tugenda okubakiikirira tubakiikirira in line nekindi ekisinga okubaluma obanga tukulembeza biri ebisinga okubaluma ekintu ekisinza okuluma abantu baffe abawano ge mazzi ate nga bali located mu kifo ekirimu amayinja mangi nera njaga kusiima tiimu eyalimegana amazzi kubanga banoonya ekifo ekituufu ekyokulima amazzi naye ne bakisanga naye ate tusiima Katonda ate isiro Katonda yagiwa water tables ziri high kitegeeza nti bw'osanga amazzi kyangu nnyo ogatuukako ng'oli gasima so kyamuwendo nnyo tuli neera mwebale nnyo okwanukula abagenyi baffe okwanukula okusaba kwaffe ne batuwa amazzi nsuubira nti obulamu bugenda kweyongera okukola ki okukyukako nteranga nnyo ogamba nti omukyala n'amazzi balinganga abalongo omukyala n'amazzi tutambulira wamu n'amazzi ate general Okay, mukulu Senkubuge embeera bwetyo bwe yabadde nja kubanga nkuddiza akazindaalo mu studio. Abalabi baffe munaasonyiwa ninamuko ssenyiga omutonotono so eddoboozi ndowooza libadde nga si lya bulijjo naye nsuubira kuba nti ntereera bye bujjako mu maaso awo. Back to you mukulu Senkubuge. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.